Naffe Tuggussa Enssonga. Kuyiga gwe wena muwala aliyo mwagala nnyo abasajja bakuze emyaka naye nga abasajja nabakuze emyaka obuvunaanyizibwa bwabwe butono ekyo nkibagamba. Kubanga omusajja alaga oba omulaba olaba omusajja wa buvunaanyizibwa mukulu ali mu masuuti naye omukulu y'essimu yeebuzaabuza. Omukulu y'essimu yamugamba sirina kyakulya takwata ssimu akugamba ndi bize baba yagadde n'aweereza owa booda ekyokulya nandeetera baba tayagadde nga ngisiiba nemalayo wiiki kati nemala nanfunira ennyumba neŋŋenda nanteekamu yangulira omufaliso nangulira akabaketi baafu 2 nangulira ne kateni byebintu byemmanyi n'ekidomola ebintu byemmanyi byeyanteera mu nnyumba neneebakooko nensirika nensolanga omwo nga nkaaba ebbanga lye namala mu mwaka akazigo ndowooza yalennyayo emirundi gyalinga 2 nenzijukira nti omusajja oyo teyampaako ne ku ssente zigamba nti gula mateneti nga ndi lubuto teyampaako yadde ne ku ssente z'enviiri eri ebbanga lyonna kati bwe nakitegeera sisawe nemugamba naye kimanyi omusajja ne weyeebuzaabuza alina omukyala nagamba okakasa kunze ye nagamba yeewa omusajja enkwejo emyaka asobola okulimba nga taliko nze nemugamba omusajja mufumbo wampeta n'okuba nze nabitegedde. The annual Kyoka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1P. The Kyoka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Don Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nze muzukulu wa Kabajja omugeya Salongo nze nkubuuzaako osibye otya emirimu gy'okola katusuubire nti bikutambulira bulungi nga wabibala kisebo tukitwaliriza katusuubire nti gwe wena wena omuyisiraamu ali eyo ali mu kusiiba ekisebo kikutambulira bulungi nga wakibala era tulinako omukwano gwaffe doza ekisebo kinaggwera ng'enneema na buli kimu alongoose nga takyalulunkana nga takyamagaamaga nga tacha bamuka ndo mumbayi waliwo kubamuka liro mama so ekisibo kino tusaba Allah amutereze mukwano gwaffe oyo era akitambuza ennaku zigenze naye gwe wenna naawe asiiba tusaba Mukama Allah akuwa empeera mu kisibo kino tusaba gwe yeerumiza amanye okusiba kwerumya nakwerekereza abasinga obungi batyo okusiiba ne beekwasa ebirwadde nga tusabe gwe eyasiibye nga totidde kwerumya ne weerumya n'obeera ng'osalawo okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala akubeere nga kuwa empeera mu kisiibo kino. Nze muzukulu wa Kabajja
kuletedde emboozi eno tetuliwo kuluvuma oba kuvumirira linnya lya muntu yenna, tetuliiwo kubeera nga tutyoboola ekitiibwa ky'omuntu yenna, wabula tugezaako okulwanirira girl child, tugezaako okulwanirira mwana omuwala afune eddembe n'obwenkanya. Abasinga obungi abavubuka, abasajja, bino ebintu mubikola n'ogera n'okwana omwana w'abendi, omwana ng'akyali muto, n'omuzaalamu omwana n'omupangisiza akazigo n'omuleka eyo. Naye gwe nga oyo mu basajja banno nga munyumya obala kati nina abaana bange 4 n'abaana bange 5, nina omwali eri omukyala mulala nampangisiza eri, naye nga mu nnyumba gye wamuleka omaze emyezi tomanyi bimukwatako, tomanyi mwana we kiki kyalya, tomanyi kiki. Bali tutuuse obuvunaanyizibwa. Nzo sitole tugenda zikola kuba ng'oli munene otya ne batuyita sitole bweti tujja kugikola. So ono sitole gyatuleetedde omuntu tugenda kusooka tumubikke, tetugenda munene erinnya lye tugenda kusooka tulibikke ne position ye gy'alimu, wabula tugenda kufubako tumunoonyeeko. Ate tunaviira ku programu tujja mumukubirako kutulabe kiki kyatugamba, naye nga bino ebintu bambi mubikola. Tusaba teriyo yeetaba mu mazina ga nkima atya omukiro omumukoonako. So obanga gwe omuvubuka oli eyo osazeeko okwetaba mu mazina g'enkima, manya olina otwala obuvunaanyizibwa bwo. Kasa weeyambula empale n'okola ebya swakaba ebivaamu oba ogenda kuzaala omwana, oba si ekifuna obulwadde, oba tofunye lubuto omukyala ali eyo, oba omwami oba tofunisizza mwana wa bendi lubuto, osobola omumusiiga obulwadde oba y'okusiiga obulwadde. So tubeere bagezi. Era wano Airtel wekubiriza okubeera ng'ojja weetabe mu misinde gya Kabaka's birthday run ezigenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno ogujja ogwokuna. So gwe nawe nanga oli eyo jangu weetabe mu misinde gya Kabaka ennaku z'omwezi nga 7. Airtel okukubiriza nti munange jangu gula tiketi yo munduka ga Airtel agakuli okumpi ojje weetabe misinde gino. Misinde gino omwama gwa leero bulijjo tuddukira ebintu ebyenjawulo, naye nga omwama gwa leero gugamba nti nze naawe tusobola okukendeza akawuka akaleta mukenenya emyaka 2-3 okunatuukira nga akawuka kano ko tukalinnya ku nfeete. So munange gwali omuvubuka omukadde, taata maama jjajja, jangu weetabe misinde gino tubeere nga tena utaddeko toffaali okubeera nga olwanisa akawuka kano akaleeta mukenenya. Tiketi osobola okuba nga ogifuna wali ku New Tax Park ku service center ya Airtel kuli eri awo ku New Tax Park, osobola okuba nga ofunawo tiketi yo, oba ku Room Street ku service center eri awo ku Room Street nawo osobola okuba nga ofunawo tiketi yo, oba ku wano ku Majestic Brands Office ku kizimbe ky'Amasengere nawo osobola okuba nga ogendawo n'ofunawo tiketi yo okubeera nga ekusobozesa okuba nga ojoininga oba nga oyingira oba nga weetaba mu misinde gino, emisinde gya Kabaka's birthday run. Tiketi ya nusu emitwalo 2 gyokka kubeera nga ate weetaba mu misinde egyo. Ndine Aleni Kyasimire natusonyiwa ayogera mpola naye tugenda kufuba okulaba nga ayogera nnyo. Yatukubeko ku kasimu n'agamba nti waliwo embeera gy'ayitamu, tumugamba jangu tukyeyalinga kutulabe tusobola okufuna batuwa ku magezi oba oli awo n'okubeera nga batuukirira omukulu oyo tulabe ng'asobola okulaba nga atuusa obuvunaanyizibwa bwe, aleme kubeera nga bumbuzi. Bumbuzi ogimanyi? Sigimanyi. Bumbuzi kiba kiwuka no kizaala kirekaawo wala nga beefaako. Obulamu buli butya? Obulamu tugezaako. Naye nga butambula bulungi. Mpola. Nze ndaba akanyiriro omusajja yeebale kukulabirira. N'okwerabirira. Nze neerabirira. Gwe weerabirira. Anyway, wankubeko ku kasimu n'oŋŋamba banyumizaako
kuwa appointment nojja tunyumizeko ku mboozi eno. Omwami ali ati? Sobola kulimba simanyi. Lwaki tomanyi? Tetwogera. So mubimpimpi mumaze ebbanga ki nga temwogera? Tumaze emyezi nga 3. Emyezi nga 3. Omalako otya? Ati oba nkugambye nti mmalako ntya kubanga kati mu byatuleetera okubeera nga tumazire ebbanga nga tetwogera kintu nzizengezaako nnyo kubanga nagezaako okubeera nga nteekawo embeera nti bwe nalaba nti kale ye bye yaŋŋamba ye ng'omuntu ngenda kuwasa abeere mukyala wange ki nga bigaanye yaŋŋamba agenda kumpasa mbeere mukyala we kati bwe namala okufuna olubuto ndowooza n'agamba kyembadde njagala kiwedde so n'atandika okumpisa mu mbeera embi ennyo era y'ensonga nti zino essaawa buli nakoowa ekyokubeera kale nga neesiba ku muntu gamba nti obambo singa yali kale nga njagala era nsuubira nti twandibadde nga twogera. Omwa bebi ye ali atya? Bebi gyali mbeera naye ali myezi ng'emeka kati? Myezi 7. Mu myezi 7 obuyambi taata wa bebi yakomadde obukuwa? Yakoma okumpa obuyambi in fact yali December 23rd kuba lwe namugamba naye era embeera nga yali mbi nnyo gyeyali anteeka mu kazigo baneiba nga baŋŋamba naye toyina wammwe era kitogenda omusala n'akuteeka mu nnyumba okuva lwe yajja wano ng'akuleese tetuddanga mumulabako okikola otya obeerawo otya naye nga nze mu mutima nze mmanyi ekiri ewange nga nsirika ate nga saagala bibagamba naye nga bo nga balaba nga balina amaaso bagamba toyina wammwe ne mbagamba ekyamazima waffe nina nesobola gamba nti ntwaliyo n'omwana ntyayo mama mutya sina bwe ngenda mutandika. Bamwe tebakimanyi nti wazaala? Baali tebakimanyi. Sisita wange yali amanyi kubanga yateranga okwogera n'oyo omwami yayogeranga naye yatandika okwogera naye nga ndi lubuto ng'ategedde nti ndi lubuto. Sisita naye omusajja nga embeera gy'ateekawo ng'alaga tayagala kumanya nze ye olubuto ate nga ndaga nti alwagala nnyo kubanga yaŋŋamba nzaalira singa sigamba nti yaŋŋamba nti nzaalira naye sijja kigekuteeka nnyo wala yaŋŋamba nti nzaalira omwana nkwagala njagala kuwasa naye neŋŋamba kirabika n'omusajja mutuufu. Mwana mumaze naye ebbanga ki? Omusajja okufuna olubuto oba okufuna olubuto wafuna olubuto nga mumaze ebbanga ki? Twadeetinga myezi gyalinga 4. So myezi 4 singa nkudeetinga myezi nga nzaayira ng'era onzaayira omwana gazaala nali nsuubira nti takyali myaka gya kito myaka 25 nti muyaayi. Ali myaka ng'emeka? Myaka nga 36. Omusajja mukulu ekitegeeza. Mukazi ko kano we yakuleetawo oli lubuto oba yakupangisizaawo nga tonaba yadde okufuna olubuto? Yampangisiza maze kufuna lubuto. Nga tonaba kufuna lubuto wali obeerawa? Nali mbeera wa sisita wange Masaka kubanga gye nali nkolera. So kati omusajja nga wasanga Facebook nanga oli otya aleninga wabula kunze gye ndi. Mpigi wavaayo kunze yesinavaayo nti waliwo nti ndi Masaka nti gyokolera kunze ya njagala kukulabako kunze bwe ndiba mpitiddeko eyo nja kubuuzaako naye nga nze simanyi nti ayagala genda mu relationship kinaabeera nga nkubira amasimu ambuuzaako n'atandika okuntekistingako ku WhatsApp ebintu ebikinkwagala tandika okundaga nti njagala tubeera nga twogera kati waayitawo ebbanga nampeereza na transport ayitawo ndowooza wikisinga 2 nampeereza transport jangu mbuuzeeko neŋŋenda entuukayo transport namukusindikira ogende ewuwe oba mu hoteeri oba ku restaurant? Yaŋŋamba bw'otuuka Mpigi ng'onkubira. In fact yasooka nampeereza nga transport emirundi nga 4
nga sigenda nolya transport money nende transport money ngamba embyerekereza kati obwaddako gwali ne omulundi ogwokuna nayitawo nengende Kampala nali ngenze kulaba sister wange yali mulwadde kati nali nkomawo ngeri gye nina emikwano empigi nti nali nkoleddeyo ko abasinga baali bamanyi kati mukwano gwange nagamba aleni oba ovaali mutawuni okuyitawo n'ombuuzaako konzekaali naye ng'omusajja asenga akubanya essimu ng'agiremerako kati nempitawo oba yandaba simanyi ndowooza yandaba nga ndi ku booda kati bwe yandaba ne tutuuka ewaka omukwano gwange ne tukomawo mu tawuni twekubisaako awo ku bifaananyi kati bwe twamala okwekubisaako ku bifaananyi twali tuddayo kati nabeera nga kuba essimu yange nga ngimyutinga mu butuufu nali simulinamu mu birowoozo byange kumuteekamu nti oba mwagali naye omuntu akulemerako nnyo naaba naakozesa ensoli kati nali nyambuka nga tugenda nsanga nga yanteeze mu kkubo nga nina mukwano gwange nagamba ale noomanyi kaweddemu nagamba omukulu wuuyo yakuteeze mukwano gwe yali akimanyiko yali akimanyi nga nkubira nnyo amasimu naye nga naye agamba oyo muyaayi naawe akulimba naye nga naye yali tamumanyi nnyo oyo muyaayi kyogamba kweja emyaka ayinza okuba nga talina mukazi konse ne ŋŋamba munaaye yaŋŋamba talina muno omukyala agenda bwe yagenda ewaabwe bwe yagendayo okumunona munasanga nga yafumbirwa ewalala era naŋŋamba tajja kubeeranga ku ekyo omwami no ng'ali siriyasi akulaga sirina mukyala nga mpeereza n'ebifaananyi ku ssimu naŋŋamba noono omulaba njagala noona neetaaga nga bifaananyi abakyala abalala abakyala abalala nga ngamba noona neetaaga naye gwe olowooza lwaki nnemedde ku ggwe njagala ggwe nkwerezeko kuba neetaaga olabe nga sindika ebifaananyi by'abantu nga bana naye mukwabo abana nga manyiko babiri ngamba ye kirabika bituufu nga manyiko babiri nti mikwano gyange ne mwerekereza ne ngamba owaayi ayinza okuba nga ali siriyasi kati kolo we yakuteega kati kolo nanteega nga nyambuka ne mukwano gwange nali mpitawo naye nange nenekanga ne ngamba owaayi bulijjo abadde ngamba nga nzije nga sijja kati kolo nomugudde kati owedda nkuba essimu nga sigikwata nangamba ewedda nkukubira essimu nga togikwata kati mukwano gwange nayitawo neyefuula nti tamulabe n'agenda nze ne mubuuza banga gyebaleko ssimu tikale nawe gyebaleko nyabo sekana nga owedda nkukuba essimu nga tokwata oze nengamba mbadde mu takisi nti mbadde nkulaba mubadde awo mu tawuni konze mbadde mu takisi mbadde sijuwulira mpoziko nga wakandaba nangamba kale tuulakawo mmotoka tugira tunyumyamuko yali mu mmotoka yali mu mmotoka kati nze nentuula nga manyi titugenda kunyumya nali sinaba kuggala luggi omusajja ng'asimbula mmotoka nempulira nga nentandika okusiibula ku mutima nengamba ebyange biwedde omusajja agadde mmotoka nga sinaba nakutuula nengamba simanyi kati gyantwala yalimu yekka mu butuufu nempulira nga entunuusi zinkuba naavuga ne tugenda kati bwe twatuuka eyo gye yantwala waliwo ka guest house ne tugenda eyo yakusanga awo kuteeka mu mmotoka kutwala mpaka ku guest house ne tuyingira mu luumu bwe twasooka ne tuyingira n'apaakinga kati naye n'agenda wali eri yayogera nabo biki saabitegeera nangamba kyamu tugera tutuddeko eno nga tunyumyako kati bwe twatuuka ate ngenda kulaba ntutte mu luumu bwe twatuuka ne ntuula nze mu ntebe ye n'abeera ku buliri naye nga yeekaza gamba kyamubeere wano nera tuule wano konse njagala kutuula wano nze waŋŋambye tugenda kunyumyamu ate kati ndaba eno gy'ontutte ontutte mu luumu erimu obuliri nti munaye tugenda kunyumisa wano kale nga bomanyi abantu baba bammanyi nnyo kale mpasaagala kubeera wali eri abantu be bannengera nze ne mugamba ate wagamba tolina mukyala toba otya kyokkulaba nemuleka kati kola olunaku nnemerako konse ne mugamba kakkana ebintu teba byanguyira bwe bityo ngamba onjagala ogenda kumpasa ate kati ndabayo nompapira nnyo olinga agamba nti oba olina kyoyagala konse neyiboye nedda munaye nkwagala naye lwakuba nti munaye embeera etuukawo ng'omuntu owulira oyagala obeere naye
kikola olunaku saakulema nti tulina kye twakola ne mugamba omanyi mukwano gwange ankubira nnyo essimu so kola olunaku wavaayo nga talina yadde tewali nangamba ne mukama mukwano gwange ankubira nnyo essimu kirabika kalaba obudde bugenze kuba saawa zaali ziweze 5:30 namugamba saawa tezigenda kuwera 6 nga sinnatuuka waka nanvuga nanzizaayo ku makya nakeera nampeereza ebyokulya nampeereza sente naliwo wa boda nabindeetera ewaka kati nze neninya takisi wamala okulya neninya takisi nengenda nenzirayo obusese wange Masaka kati era naddamu naŋŋamba wajja kujjondabeko ddi nga nja kujja abayisewo nga wiiki nakampuni yankumisi nga njagala kulabako kati awo nange nga ntandisa okufuna ebirowoozo neŋŋamba kirabika njagala nampeeza transport nengenda natuuka saawa zaali nga saawa ng'emu eyakawungeezi kati era nawe wava Masaka nga manyi nti ekigenda okuddirira ate muntu gye gojja okulabako obudde bw'ekiro yali aŋŋambye ogenda kujja ondabeko oddeyo oba bwonna ayagala ojja kusula olina emyaka emeka? emyaka 2 balina 19 ena 19 so notuuka saawa nga emu entuuka saawa ng'emu nemukubirako najja nampiki nga netugenda mu mmotoka era netugenda waliyo eyo gyeyantwala naye era yantwala wamu wali bwe yantwala era we yantwala kati kwolwo kyabaawo nekibaawo netuvaayo kwolwo byali bya mirembe byali bya mirembe wajja weetegese sajja nga neetegese naye kwolwo nakkiriza ekibaawo kati naŋŋamba nti kaŋŋende sayizi weze essaawa nga 6 naŋŋamba kaŋŋende waka nina embwa yange ati nemugamba ate embwa tewali yagenda giwa byakulya tolinayo bakozi nagamba embwa yange nsajjayo ebyokulya nina okuddayo kati ngenda kukomawo nagamba nkuleeterayo ki bamu akafaananyi nga omukyala puroguramu eno agirabye taata gundi nze gwe wayita embwa ssebo akasimu kavugirawo mpita embwa nagamba ngenda kuwa mbwa yange byakulya ate tewali mulala asobola ogiwa eba eyagala nzekka nagamba ngenda komawo nagenda nkuleeterayo kikonza oddeeterayo byakunywa nagenda kati nziramu okukuba essimu mu butuufu nze nali sisulangako oba mu nnyumba oba nzekka omutima ne gunkuba nnyo ne ngamba bannange zino ziweze essaawa 7 zino 8 tannaba kudda nengezaako nkube ku ssimu nagikubako nagifuula bizi nagikubako ogwokubiri nagifuula bizi ogwokusatu nagijjako nensirika negamba kati kaŋŋumbe nentuula mpaka nga bukedde bwali bukyawo ssaawa ng'emu ngenda kulaba ayingiddewo akonkona maze nemugamba ye gwe omuntu eyagenze nongamba mbona ogenda kukomawo nagamba munaye kati nkubulira ekyatuuseeko natuuseeyo essimu ate negwako omuliro nga tetulina masanyalaze essimu negitwala ewa neiba ate nagitwala ewa neiba gikyaginga obudde nga bugenze negamba kaneebake nakulaba enkya ngamba kaale nantwala netugenda netuyitira ku restaurant netulya nampaayo transport kumakyawo yajja teyeyongeza kati nampeeza transport nenzija naye awantu weyantwala era newabewa wayiseewo emyaka 10 sobola kwerabirawo lwaki omusajja yanvuga nantwala era kati nze ngamba nti oba tugenda kuddayo eri wali eri weyantwala nanvuga nantwala mu kibira waliwo abwakafaawo bakayita Mpanga Forest yakali mu Mpambire netugendereza ate zaali ssaawa nga emu kitundu ziwera 2 ezo 3 4 5 6 nangamba kaŋŋende nga muli mu kafo waliyo rooms naye nga mu kibira kiri ekyo mu kibira nga empewo eri yokka
nga buli kisolo nga owulira kyogerera omwo. Nezingamba waayi ngeri tetuliyo babiri ne sitya. Kati nze nga simanyi tagenda kusuulewo naye nze nga simanyi ensonga ensuuzaawo. Kati nangamba kangende ngenda kuleeta byakulya. Era bwe yagenda teyakomawo. Nsula tunuleera ku makya seebaka ko yadde ebituuka byogera nga mulimu enkima buli kimu. Nasobola ntunula ng'omutima gunuma naye nkaba ne ngamba Mukama bwe naalaba nga bukedde nga sina kintuuseeko. Kuba wali tewali n'abantu kuba nzijukira asikale yatuggulira saddamu kuwulira na muntu anyega yadde. Kati neŋŋamba kati nnyo omulundi ogwasooka okujja mwakola blood testing? Blood test twagikola era nze nagikola namugamba nebulira strips zange nemugamba nina okukebera ssebo. Omulundi ogwasooka nemugamba nina okukebera. Manyi tubali mu kulwanisa kawuka era yatere etukubiriza ne Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okubanga abavubuka twekuuma. Nemugamba nina okukeberako ye kale. Kati omusajja ono we nali mukebera ekintu ekyandeetera okutya. Kati omutima nga kumukuba nnyo nga oba yali alowooza nti mulwadde nze simanyi ndowooza naye yali amanyi by'atera okukola. Kati olwamukera twasooka kake ne kasala negative neteekako n'akage ne kasala negative. N'afukamira wansi n'agamba n'awanika emikono n'agamba Mukama weebale. N'agamba bebi nkubuulire siriddamu kwenda. Nemugamba kitegeeza obadde oyenda nnyo. N'agamba siriddamu. N'agamba weebale kwekuuma ng'oli mulamu. Nemugamba naawe weebale kwekuuma. Onazidde okunywa. Ogwo omulundi ogwasooka. Kati ogwo ogwokubiri bwe yagenda n'abeerayo era ne bukya. Nsula nga nkaba nga ngamba Mukama Katonda binaakya ndaba nga bukedde mirembe. Simanyi na kye ngenda kuwa. Nali ndi awo ssaawa ng'emu n'akomawo. Ne mpulira nga saagala na kumuggulirawo naye olw'okuba nti ye yali alina okumpa transport ne saagala kulaga mpisaamye kuba nali muwanya ekitiibwa mu butuufu nga nda muntu avunaanyizibwa. Nensirika ne muggulirawo n'ayingira yajja akutta akatambaala mu ngalo nga oba yatuuka mu kkubo yeesala simanyi nga kaliko omusaayi. N'aŋŋamba yajja akakutte mu ngalo ng'alese n'ebyokunywa n'ebyokulya n'aŋŋamba laba konze ne mugamba ate omusaayi gwaki? Nti guno omusaayi nti nasuze bubi oba babiyita Abaganda oba kukanuka. Nagamba nakanuse omusaayi nga kubona ogutiirika ennyindo nesobola kudda era gwolaba nasuze bubi kyekinkomezaawo nno ku makya. Ne mugamba guno omulundi gwakubiri era gwe buli lunaku obeera ne excuse anyway nesibifaako nembyerekereza. Ne tulya twamala okulya ne tuvaawo ne tugenda aba transport naniisa ne ngenda naye naddayo. Kati wali wayiseewo omwezi ne mpulira nga nze nesikyabitegeera omusujja ne tandika okunnuma. Mutuufu nange nga simanyi kindiko sisange nagamba naye gwe ennaku zino ntwala nnyo kiki nontwala mu ddwaliro. Bagamba malaria ateeka ku kana ne bampisangamu eddagala okumala wiiki. Nenziramu nendwala olwo nga sisobola kulya kyakulya sikyabitegeera. Sisita wange naŋŋamba naye gw'omanyi naŋŋamba Allen sinaba kutegeera ngenda kutwala mu ddwaliro. Antwala mu ddwaliro ng'agamba musawo n'agamba mukebere nga banzijako omusawo abankebere namugamba ali lubuto. Omwezi guyiseewo nga wakoma dde omulaba? Naye nga twogera atuwuliziganya. Kati nga olunaku olwo lwennyini lwe twavaayo ne mukuba essimu naye era yali yaŋŋambakoko ti nzaalira omwana njagala obeere mama w'abaana bange nkwagala nfunye akakyala akalungi akanalwanda akafaanana babbi mazima agala bingi awo. Kati bwe twavaayo mu ddwaliro nga muweereza ebifaananyi naye nkubye kagundi pregnancy test ako nga bakubye ekifaananyi nekamuweereza ku WhatsApp ne mugamba nomanya kyatuuseewo ndi lubuto.
Nangamba hey congratulations baby ogenda kunzalira abalongo kwanse munaye simanyi nange kati nze kati bwe namugamba nti ndi lubuto ndowooza nagamba oba mumaze nze nga simanyi teyaddamu kunkubirako teyaddamu kwekyo kati nga nze nendwala nnyo mu eryo ebbanga kati sisita wange nangamba manyi mpa ku namba eyo nanyini lubuto oyo mpa ku namba ye awo sisita wange we yamumanyira n'amukubira nayogera naye namugamba sebo gyebaleko nti kale naawe gyebale nti kale namugamba oyogerako ne sisita wa Aleni nti Aleni ki nti Aleni girlfriend wo oba mukyala oba kisimanyi namugamba nti Aleni ali lubuto naye mbadde nsaba mu mutima mulungi engeri gy'omanyi nti yafunye olubuto ate nga lulwo mbadde nsaba omugjewo wange ofune oba omuwasa oba omuteeka wasifudde ebyammwe sibimanyi naye waka omugjewo kubanga mbadde mujjanjaba nga nze nga simanyi kimuluma nga simanyi nti ali lubuto kati omwana w'abaye ndi ali ngenda gamba ntya naye omumuseke singa kati nti omwana afunidde wano olubuto ngenda kukola nti namugamba kale ngenda kubirako ali ntwogere teyankubira nenzemu nemukubirako takwata mukubira takwata kwankwata ngamba ndi busy wano ku kanso ngenda kukubirako ndi mu meeting okumala wiiki sise wange naddamu namukubira omusajja neyeebuzaabuza omwezi ne gugwako netukwata omwezi ogwokubiri olwo olubuto nga lutandise okukula myezi ne buti ogwokubiri ali myezi awo ogwakusatu atakwata sisi wange nagamba omanyi nze sigenda kwereega nnyo nagamba ngenda kukwata nze nkutwale kati awo we nali olubuto sisi wange awo yateekawo embeera egamba nti twala olubuto wannannyinirwo nenninnya takisi nengenda Mpigi kati bwe natuuka nemukubirako nemugamba nempeereza message nemugamba kuba nali nkimanyi bwe namukweta agenda kunkwata nempeereza message nemugamba nsondo wadde Mpigi nemugamba sisita wange navuddeyo naye omanye ensonga lwaki nazze kuba naye ŋŋambyeko mukwano gwange nangamba jangu ogira oli eno nga bwe tunoonya oyo omusajja kati nemweza message nemugamba ndi wanene Mpigi naye omanye ensonga lwaki navuddeyo wa sisita wange nti nemugamba kyogamba tokimanyi nti bwe yagamba nti ndi lubuto oyagala onzigyewo tewakiwulira tewakitegeera nagamba nti byendiko kati naawo nembeera nezzamu nendwala naye lwakuba mukwano gwange yali musawo nanzijanjaba nandeka nagamba kati ono omusajja tugenda mukolera ki musajja mukubira essimu takwata akulaga si byaliko ate olubuto luli mukula ne mwezi gwakusatu ogenda kukola otya Aleni nenziramu nenninya nenzira wa sisita wange nengamba kati kange nengamba sisita wange biganye oba nkuba oba akola ki oba kyanankolera kyekyo Mukama yanamanya kati ye nagamba ekitegeeza watuuseeyo omusajja n'omunonyako naabulako nagamba kati omanyi kyengenda okukola nagamba kwata ebintu byo napakirako esi yange nateekamu engoye zange nanteeka ku takisi nagamba kankutwale naye awo we yantwalira ekyabaawo bbaawe kati bwe nalwalawo ennyo nantwala mu ddwaliro bwe twatuuka abasawo ne bagamba atandika ntinento kale omanya ebyamalwaliro ne bampaawo neeti ne tugireeta ewaka kati bwe twagireeta ewaka mpaka simanyi bwe twerabira kuba twali tujja nagisula nga tetunatuuka waka twali tetwagala kumanya omusajja amanye nti ndi lubuto kati omusajja bwe yakomawo n'asanga neeti namuyita namugamba Nalongo namubuuza oli lubuto namugamba ate lwaki namubuuza wafunye n'olubuto n'ogenda ne kwantinento nga simanyi namugamba ye sinabeerako lubuto nti eno neeti yaani ojja kuŋŋamba nanyini neeti eno walawo neeti z'ab'embuto ati sine neeti eza gavumenti kubanga era tewali asobola genda n'agigula neeti ezisinga kati abantu zebabeera nazo ziba tezifaanana ezo waliwo buneeti buno obugumu kati ako ke baatuwa
Omusajja namugamba buno munati mumanyi bubeera ku ddwaliro babwa abakazi ba mbuto oba abakazi be bagema nga bazadde bagema abaana nga bazadde. Namugamba asinabeerako lubuto. Nagamba kati wewe nga si lulwo lwa sisitawo. Nagamba ayi naali ludda wamumpitireko. Namugamba badde taliwo kabadde alina bw'alaze. Kati awo ng'atiddemu ate nga ndi mu kisenge. Kati nankubira essimu yagikuba essimu neevukira mu kisenge. Najja nakonkola nenzigulawo nze nga manyi sisita wange. Nangamba Allen naye olamulaba nenfukamira nemubuuza. Nangamba aye njagala ombuulira amazima gwali olubuto oba Nalongo yali olubuto. Nemugamba kati awo nenti okumuddamu nensirika. Nagamba obudde bwadde bunkute kangende ku mulimu. Bwe naakomawo mujja kumbuulira ekituufu mwesootinge mumbuulire. N'agenda. Kati ku makya sisita wange kati awo ekiro lirina bwe yansuza. Nagamba nti nina okujjawo nkutwale nkusuulira oyo omusajja kubanga omusajja alaga woba omulaba olaba omusajja wabuvunaanyizibwa mukulu ali mu masuuti naye omukulu yesimu yeebuzaabuza nama kamutwale mukusuulire. Naye kati nze wano we nagendera wa mukwano gwange awo we twamunoonyezaako nga sinnabakomawo ne wa sisita wange. Kati awo nze n'ekitegeera nti mukyala kuba nabiwulira ne mpulira mukyala we ali lubuto wali myezi zino zanga 8 nange nga nyo myezi 3. Kati bwe nakitegeera sisita we nemugamba naye kimanyi omusajja ne weyeebuzaabuza alina omukyala. Nagamba okakasa kunze ye nagamba ye omusajja enkweje emyaka asobola okulimba nga taliko. Nze ne mugamba omusajja mufumbo wampeta n'okuba nze nabitegedde. Nagamba olimba kati naye we yakubayo essimu ne bamukonfaminga. Nagamba kati nina kukutwala mukusuulire. Nagamba bwe nakusuulayo ajja kutegeera ekyokukola. Ng'amukubirako ng'agamba nti namugamba nti ssebo nkubirako ku namba endala kuba eri yasita nga takyagikwata. Namukubirako ku ndala namugamba nti ssebo ebyo byonna nga bikyali awo weebuzaabuza nenze ngenda mukuleetera omuntu w'omukusuulira awo gumanyi kyonookola. Nagamba sinakindi ngenda mutwala ewaka ewuwo mu maka ago we mba musuula ogenda okumusanga omusanga ku geeti gwamanyi. Namugamba nti nze munaye eno siina nakyentya nze siina nakyentya kubanga n'omukazi nawasa muwase tanfuga oba omuleeta muleete. Sisa we nagamba owulidde nagamba tugende. Bwe twatuuka nadda kati omusajja naakubaawo ndowooza naafunamu ak'okutya namukubira namugamba muli luddawa nti namugamba kakkana wagambye tolina kyotya tuleke tutuuke muleete nti muli luddawa awo nti ate temutuuka nze kanzijawo nti mbanoneko nga ntwala nga nteeka mu guest house namalayo wiiki. Nagamba ate eyo yali eyanimba nti byendiko ndi mukunoonyeza gy'ogenda okubeera biki. Namala wiiki mu guest house sirya sinywa mumukubira essimu yamugamba sina kyakulya takwata ssimu akugamba ndi bize baba yagadde naaweereza owa booda ekyokulya nandeetera baba tayagadde nga ngisiiba. Nemalayo wiiki kati bemala nanfunira ennyumba nengenda nanteekamu yangulira omufaliso nangulira akabaketi baafu 2 nangulira ne kateni byebintu byemmanyi n'ekidomola ebintu byemmanyi bye yanteera mu nnyumba neneebako nensirika nensula ng'omonga nkaaba. Ebbanga lye namala mu mwaka akazigo ndowooza yalennyayo emirundi gyalinga 2. Ng'azze okulabako? Ng'ajja nandabako nabanga ngenzi yampaayo kasente n'agenda. Naye nga SB4 omusajja asobola okumpa emitwalo 3 njiriireko wiiki. Ne mugamba naye kati mu butuufu emitwalo 3 oba oyagala njiriireko wiiki tewangulira na byakufumbisa nti oba ngenda kufumba mmere nti ndye neeyize ng'omukazi. Emmere eno ekimanyi nti ya bbeeyi ninnyawo booda ya 10 okugenda okufuna ekyokulya okukomawo ne mugamba olwompa ssente mmeka ezo gwe zookolera bagiti eyo yonna nti nina ziriirako wiiki. Nangamba nyine olowooza ssente bamala gazironda bwe batyo olowooza bikoola.
ensirika kati baneiba bokka ne batandika okukitegeera ne bwendwala neiba nga yatani neiba kati bweyabiraba nagamba nno kimanyi oyo omuwala ajja kufiira mu nnyumba lumu. Baneiba bali bamumanyi? Baali bamumanyi kubanga yajja n'apangisa ennyumba kati ne bamulabako olwennyini lwe yandeeta ate era nga basangiddwa nga bamumanyi kubanga era ng'omuntu omumanyi akulembera ekitundu bamumanyi nga bamumanyi. Kati ne bagamba abakyala ono omuwala ajja kufiira mu nnyumba lumu nono kati tutegedde tutandika okugenda tumubuuzeeko tumugamba ajja atulenga naffe wano eno ku dduuka tunyumyenga naye kuba mu maaso baali balinawo amaduuka kati mweno mundanga waliwo ekikomera mwe tusula ne tunyumyanga nabo kati ne batandika okutegeera nti ekyamazima siina musajja yansuulirira eyo embeera yange ne batandikanga okubeera nga bampa ekyokulya bampa ekyokunywa. Omwezi ennyumba yapangisa myezi emeka? Yapangisa myezi gyali 3 kubanga yagipangisa 8,000 asasula emyezi 3 nembeeramu kati bwe naweza emyezi gyali awo nga 7 nendwala. Bwe ndwala nemugamba nti naye mpulira ndi bubi genda mu ddwaliro nja kuyitayo nsasule agenda mu ddwaliro naye waliwo omusajja Mpigi mukwano gwange nnyo yambeererawo era sirimwerabira anga nzijjukira olubuto lwali lugenda nakuvaamu nenkubira omusajja ekiro essimu nga takwata zaali ssawanganya nga takwata nemukola nemugamba omanyi ndi bubi kubanga olubuto lwali luli nga lutandisa okulaga nti lugenda kuvaamu nemukubira essimu najja nanona nantwala mu ddwaliro nembeera okwo nenkankanira ku drip omusajja nemukubira nemugamba siina kyakwebika siina ki ng'ali bibye kati nali awo akawungeezi ng'ajja kagenda gamba mpaako ku kisumuluzo kyewaka nga agenda nga ndeetera ekyokwebika nandeetera n'ekyokulya ng'agenda kati ono omusajja nagenda okulaba nti obulamu bwentambuliramu kwegamba nina kubeera nga okufuna ekintu nina kwegayirira nina kutiisatiisa ngenda kujjawo ku kanso oba tompadde kino kati nanti olubuto lukuze neetaaga sente za shopping tannampa yadde 10 nemugamba kati olubuto luli myezi 7 ne lutambula myezi 8 sinafuna kintu kyonna nemugamba ngenda kujjawo ku kanso bw'oba togenda kumpa ssente ndeke nga nkuswazizza kubanga era ne sisita wange luli yasooka mutiisatiisa okumpangisiza nnyumba kati neŋŋamba ono wakutiisatiisa buli kimu neŋŋamba ate ku kanso ng'ojja kukolawo ki kyogamba ku kanso be bannannyini lubuto nze ngenda kujjawo awo ngenda kuweereza ssente nga mpeereza emitwalo gyali 45 nga ngenda mu tawuni n'oyo neiba nga tukolako ku shopping ebintu ebitonotono bye twafunako nga tudde ewaka nemani nemugamba naye ebintu twafunye bitono tetwafunye ebintu byonna agamba ebisigaddeyo tunyija kuweereza ssente endala ogule tikaale banga nga lyetooloola awo weeks 2 nga era nga nyongera kasente olwo antineto nga yo wagitandika? Antineto nga nagitandika naye ngenda ku ddwaliro nantineto kati mu weeks awo 2 nga mpeereza ssente ezaali zisigaddeyo nga ngula ebintu ebirala olubuto era nga alunkwata kati olwankwata nga nzirayo eri wa sisita wange nga nzaala ntwala mu ddwaliro nga nzaala. Tewazaalira eno mukazi goko? Saazaalira mukazi kubanga nakimanyi naye bayaŋŋamba w'onaazaalira eno nsobola okubeererawo naye engeri nange gye nnina emirimu gye nkola sijja kumalako nagamba kati oba olina w'ogenda okugenda n'osooka n'ozaala ate si ojja kukomawo tutobe n'omwana naye okuzaala ate nange nina abaana oyinza okugenda mu ddwaliro ne tusulayo okumalayo ennaku nga 2 kati awo abaana bange masina kye ngenda bakola nengenda sisita mu kugenda wamutegeezako nti ogenda? Namukubirako nemugamba nagamba jangu nagamba kubanga era omusajja yakitegeera nti oli lubuto nagamba era bwe namugamba nagamba nja kugezaako okukwekako namala okuzaala tisoddeyo kuba nali mukubiranga buli kimu nga nkimugamba embeera gye mpitamu ng'agimanyi namugamba naye baba okimanyi kati baneiba be bandabirira
byonna nga bimanyi nagamanya naye ekyo ekisajja oba kyabaaki nagamanya ayini kyoba okola zaala mwana wo mukama bw'ali amukuziza n'abeerawo obeere naye kubanga kati ate tusaagamba nti oba weewa obuto olw'omusajja zaala mwana wo tetukyalina kyakkola ngende wa sisita wange enamala okuzaala naye sente n'asindika sente z'eddwaliro n'amukubira bazaala bulungi nazaala bulungi tebannongoosa namala okuzaala waali wayiseewo myezi 2 nali awo kati na simu yange sisita wange kuba yali agirina genda okuwulira bali mu kwevuma n'omukyala wayiseewo emyezi 2 wayiseewo emyezi 2 kuba naye sinnakomawo yali akyanyiga wewazaala omusajja yajja n'alabako ku mwana teyajja kulaba ku mwana naye twamukubirako n'amugamba azadde nti kaali akuliko omwana yamutuuma erinnya kubanga yamutuuma linnya ng'asoose mulaba teyamutuuma linnya mu kaseera ako ng'omaze okuzaala mwezi ogwasooka mwewazaalira yatwala obuvunaanyizibwa okukyekingako nakabeera alina okulya ku byenda nakabeera alina okunywa teyajja kundabako teyampeerezaako yadde ku sente za sukaali oba byenda yadde sisita wange yeyandabirira mu byonna kati waali wayise egyo emyezi 2 ngenda kulya bali mu kwevuma ku simu nga omukyala ow'ewaka nga bali mu kwevuma nga beevumira ku simu yange kati ono ng'amulangira bino ng'amulangira bino ng'amugamba ngenda kufuna gwe simanyanga oli mu kusanyawo mu maka gange baŋŋamba ekyoba omanya buli kimu kyonna nkimanya essaawa z'abeera eyo buli kimu kyonna nkitegeera bulungi era ngenda kufuna omanyi mujja muzunza nnyo obusikaati bwammwe nga mwagala biwedde temwagala kukola mwagala basajja bakoze sente zaabwe bwe mwagala ffe entuuyo zaffe zetutoyanidde ze mujja mwagala mugwe mu ezo kati sisita wange engeri gye yali ayinamu naye connection egundi Mpigi ng'amanya abantu abasinga bamugamba ebyo oyo omukyala ne bbaawe n'amaze obitegeera nti musajja mufumu kati naye n'atandika omuvuma ne beerangira namugamba kyogamba Aleni yasoose okuzaala mu bbaawo mpulira wali abakazi abalala bonna abazaalazaaladde abaana era mugamba era ekyo Aleni yandikitegedde nti n'abalala abakazi bazaalazaaladde abaana ne babalekawo nze njola oza yazadde nnyo olwo yasoose okuzaala kati olwo azadde nnyo namugamba kasite oba okitegedde nti n'abalala bazaala abaana ne bavaawo ate kati omunoonyaako ki nti amanye gye tuvudde nti omanye oyo omusiru gye nvudde naye alyoka ajja atandika okumweteekako namugamba nti kati owa bbaawo teyategeera gye muvudde n'agenda n'amukwana kati ate gwe lwaki oyagala abamanye gye muvudde namugamba alensi yayi concerned ebikomaawo kati omusajja nemukubirako nemugamba naye omanye ekyabaddewo obedda sisita wange mukyala wo beewalabula beevuma nagamba nti oyo mulalu mu blocking na mu blocking mwesonyiwe nagamba nenzamu nemukwako nemugamba omukazi nonga ndi bubi nagamba oyo mulalu mwesonyiwe nakugambye mu blocking naye nawe tosobola mu blocking olyawo oyonoona budde bwo ensirika omukyala ne mu blocking nagamba ono omukyala yazzeemu okukubirako konzitanaba kuddamu okunkubirako nemugamba naye yaŋŋambye munewembeera mmanyiiwo era yayazeeyo bwe yabadde anoonya nga amanyi wene nga tamanyi nti nagenda kuzaala siriiyo naŋŋamba nti kyawo ngenda kujjawo nkuteeka ewalala nti naye omusajja gwalwanira nze neewuunya n'okwewuunya maama wange ne taata wange baafa mugambe nti maama w'omusajja ne taata we baafa kubanga bisinga ate si bagamba nti oba nti omwana waffe naye kati omukazi gwendabye obukulu naye nensirika naye nkomawo wenakomawo nanzija kukola olunaku lwennyini enkeera nanzijawo nantwala awalala nafuna ennyumba ewalala nanteeka eyo awo weyakujja iwo rate yali amusasula kuba yapangisako yali emyezi 3 kati eri ebbanga era nga banneibanga bankubira ne bagamba kubanga sente era baali baziweerezayo mu lunaku oba nga 5 nga lwe balina okuweereza nga sente ezo ati naye wabeera nga bankubira essimu agamba ono omusajja nga tanaba kusasula sente konze ne ŋŋamba waayi simanyi mumukubireko alowooza bamukubiranga
azibaweereza kati awo kwe nakomawo nanzijjawo nantwala ewalala kati bwe yanteeka ewalala awo nentandika embeera endala ate ey'okubonaabonera ddala nno nina omwana ndi mu nnyumba ennyumba gye yanteekamu temuli masannyalaze kuba baali bakazizima nga zikyali mpya temuli masannyalaze ensiri ne zitulumira omwo tuliko kafaliso kali wansi ne tunnyogogera okwo n'omwana naye nga sirina kyakkola naye we najjukiramu omukyala bwe yali nga nvuma owewaka naŋŋamba mwagala biwedde mu muntu oyo z'abantu naye nzijukira nti omusajja oyo teyampaako ne ku ssente zigamba nti gula maternity nga ndi lubuto teyampaako yadde ne ku ssente z'enviiri eri ebbanga lyonna teyampaako kantu nze sobola kulimba esibuuka nti manyi akagatoka oyo omusajja nti oba manyi akateeteeyo oba manyi ssente z'enviiri no sisobola kulimba nti nali nkimanyi kubanga nze nali mu bulamu bwange nali simanyi bintu byakusabiriza naye kati nze nga mmanyi nti oba buba buvunaanyizibwa mwa muntu omuntu akwagala era aba alina okumanya kubanga kati bw'oba nga wansanga nga nyambala kati ng'empale eno nenfuna olubuto n'okimanyi nti lukuze aye naali lubuto nyina okubeera nga nyambala ezo empale era nawe oba okimanyi nti kale mukyala wange olubuto lukuze oba yeetaagayo ngoye zino teyazingulirako era nga mugambe naye sirina maternity nagamba kati gwatafuluma mu nnyumba abeera ewaka owibwala oludda ogenda okulaga ne bwewesiba leeso n'obeera mu nju ensirika nesigenda nnyo kati olunaku lula ne musabako ku ssente z'enviiri yaliwo yazize ewaka okundabako niwenyanga ku ssente z'enviiri nagamba enkya ngenda kuweereza enkya bwe namukubirako naŋŋamba nabadde ngenda zikuweereza naye era waliwo ebyankuttekuttemu ssente nenzikozesa neŋŋamba siriddamu kusaba musajja ono kintu kyonna mwesonyiye okuva olwo saddamu ono omwana gwe wazaala ye first born wo so ku SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Allen ndowooza ogiwula tukyayongera amaaso n'emboozi ya Allen biwanvu ate nga ssomo kuyiga gwe wenna omuwala ali eyo mwagala nnyo abasajja bakozeemu abakuze emyaka naye nga abasajja n'abakuze emyaka obuvunaanyizibwa bwabwe butono ekyo nkibagamba obuvunaanyizibwa bwabwe butono aba bufuna nga chance omusajja ng'akubeereddewo tannagendako naye mu nsonga za mukwano oba ofunyewo chance naye tubadaazi yeesi bakwana ndosobola okutendewayirwa naye badaazi mubadaazieko nga bwe yakola nomne ku transport money mulimbe ewaawo mulwalewo essimu nfu agulire ku ssimu ate sikukala omanye naye kati wenkubuuza nti omusajja nokuzaalamu omwana kiki kyomulabirako like nga kirungi oba nga kibi nga kirungi essimu gwe yagigulira kati mbadde nkujjira kati ninyola tonaba kunzirira nyola kujjukiza kabakazi birthday run kabakazi birthday run abantu kama dantumireko kantumireko womalu kyagaba mwana w'obutiko tata Gabi mutumiddeko oli otya kisebo kyokutwala kitya so Albert tokisalamu sebo nina okutumira mu programu eno mutumiddeko ko era bafidde ya gundi yadde bafidde ya Gabi yadde alai gamba birthday omwana gamba birthday ane omwana wangambye mbajjuki walufali gamba wayifai anewe omwana wangambye mbajjukize kabakazi birthday run egenda kubeera wanakoze omwezi nga 7 wenna mujje mweyone oba mwetabe mu misinde gino Airtel egikuleetedde era nga bulijjo Airtel egamba nti nno genda weefunire tiketi nga budde bukyali otuleme nga ate okubanga tulwanira zitiketi awo gye bujja mu maaso abantu bangi nnyo era namwe nga bwe mukimanyi mbagamba nti genda
wefunire tiketi yo ya mitwalo 2 gyokka okwetaba mu Kabakazi birthday run y'omulundi guno. Omulamwa gw'omulundi guno gwagamba nti nze naawe tusobola okustopinga akawuka oba tusobola okulwanisa oba okukalinnya ku nfete akawuka akaleeta mukenenya omwaka 2030 weganawatuukira nga akawuka kano ko kaweddewo. Naye tugenda kubanga tukikola tutya, jangu weetabe mu misinde gino ate era otekeko ttoffaali mu kubanga tulwanisa akawuka kano. Tiketi zisangibwa gwe ali awo mu kibuga, genda mu New Tax Park, waliwo service center eri awo ofunirayo tiketi yo, oba gwali awo ku Loom Street genda ku Loom Street awo ofunirayo tiketi yo ku service center eri awo eya Loom Street, oba jangu ku kizimbe ky'Amasengere ku Majestic Brands Office oberenga nawo ofuna tiketi. Tiketi emitwalo 2 ate era nga bakubeerako ne kit era nga nawe bobimanyi kit kubeerako akasawo kubeerako bottle wamu ne ka silverless oba akasati akoyina okubeera nga ate oddukiramu ku lunaku olwo. Emisinde gino gya kutugira ennaku z'omwezi 7 olina okukeerako tukeera olunaku olwo tukeera olina okukeerako ennaku z'omwezi 7 tubeere nga ate tubugiriza misinde gino n'okussaamu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa era tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Simanyi bwabwe tutugamba ffe ng'Abaganda agundegunde maaso moji. Watasobodde genda ku maduuka go genkumenyedde oba ku ofiisi ya Majestic Brands, genda ku ssimu yo onyige *185# obeere nga ate olondawo namba 5 okubeera nga ate weefuna tiketi yo. Tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Allen. Tukkirize ekitundu kyaffe ekisooka kikomye wano, tugenda kuba nga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri, naye nga puroguramu eno ogeddwa bannaffe aba Airtel wamu ne Ziwa and Sons. Katukomewo. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Park, as well as Majestic Brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Don Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.